Akakiiko k'ebyokulonda mu ggwanga eggulo okulangirira Yoweri Kaguta Museveni nti awangudde akalulu k'obwa pulezidenti akaakubwa ku Lwokuna lwa Ssabbiiti eno n'ebitundu 71 n'obutundu 65 ku buli 100. Abakulu ku kitebe ky'NRM ekya Ddondo olwaleero bamuleetedde empapula ze baalangiriddeko mu butongole. Omukolo guno gwetabiddwako ebikongo okuli ne bannaddiini nga bakulembeddwamu ssentebe waabwe mufuti wa Uganda Sheikh Shaban Ramadhan Mubajje nga batandise na kugusabira. Abakulembeze ab'enjawulo okubadde omumyuka wa ssentebe w'NRM asooka Alhaji Moses Kigongo, omumyuka wa Pulezidenti Jessica Alupo n'abalala bayozaayozeza Pulezidenti Museveni ne bamunnyonnyola byonna nga bwe bitambudde. The religious leaders, you have really done your work. They have prayed for us and God has answered it well. So we thank you very much. In the parliamentary election, where we have so far got 352 members of parliament and 68 members of parliament. Mama, in a very, very special way, we want to thank you for interceding and praying for. I remember when you were moving around during the PDM tour, members of the party were asking that you should offer yourself to run for the campaigns. And indeed, when we ask you, you say the voices of the people is the voice of God, is the voice of God. Mukyala w'omukulembeze w'eggwanga Janet Kataha Museveni asiimye buli aliko kye yakoze okulaba nga bawangula akalulu nate. To thank every one of you, because I hate to go into the names, but looking at you, I remember that none of you was left the president alone, and the contribution of each one of you made God's divine purpose possible. Museveni mu kwogera kwalabudde baagambye abeesomye okutabangula emirembe naawe ekyokulabirako ky'akasambatuka akaabadde butambala nti buli agezaako okutabangula eddembe kaakumujjuutuka. What these people were planning is what Kivumbi did in Butambala. They were trying to do it in all areas. That's what they planned. Of course, I knew they planned. But more importantly, that where they don't win, they should cut people. Of course, we were ready to deal with them decisively. But even better, most of the NUP people who were supposed to do that refused and came and met me. This is not the first time they met me, told me the whole story. Oh, okay, you go. Bw'ati asabye bannaddiini okwogerangako ne bannabyabufuzi naddala ku ludda oluvuganya ku kwagala ensi yaabwe, kyokka n'ategeeza nti gavumenti oluusi abamu ku bagivuganya bagibagulizaako ku bikolwa eby'okutabangula emirembe nti kuba abamu ku bo baba tebabyagala. I want to salute the people of Uganda. It's not just the security forces who are maintaining peace, it is also the people, including the NUP members. Very many of them. The Ugandans are you should be very careful with them. Yes, some of them have grievances, have this, have that, but once you go beyond certain stage, they will say, this one. In fact, what many of them are saying, Libya. That's what they kept telling me. We don't want our country to be like Libya. So all the traitors, this is free advice from me, that please stop what you are doing, because we know everything. And you will not do it. Bw'ati asekeredde ababadde bamuvuganya ng'agamba nti tebalina buwagizi, n'ategeeza nti n'abantu obukadde 10 abeewandiisa okulonda abataalonze bonna bawagizi be, n'anokola ebimu ku bimufuula ow'enkizo omuli enkola ya PDM, emirembe n'ebirala. On the 6th of May, you remember we had 21 million members and 18 million of them are voters. But we are now talking of 8 million who turned up. So the opposition, and many of them who did not turn up are our members. 10 million of them did not turn up. So we must find out why.
Why the 10 million? Me, I have some reasons which I will discuss with SEC. Museveni ategeeza nti mu kisanja ekijja amaanyi wa kugasa ku nnyingiza y'amaka. Asiimye bonna abamuwadde obululu n'abamwaniriza yonna gy'ayise ng'awenja akalulu n'asaba bali ku ludda oluvuganya okumwegattako. KTV Malindi